Director. This is an emergency. Omwana kyojo mufuna kyona kyali kujja okuira nakyo bano mutegalikana ko wange bintu byayire yenze natola ekyebwiko yenze natola kino yenze natola kino ekirungi baye ku uniform adisigairemu bali ku kunenga ito mufunire ngoba ero mwambaza sapatu nigo ofuna kaguze yo kukuma abana paka abazale bale baguliza ne baida baida tibaidye abana badakwata baliganda kitegeere kibana etusola kuba fulumya bufulumye kuli ana badagire eyo akaiti batukoze buvunanizibwa
Era for boarding ujja kusooka mujye babakiriyalinge babone nga abazadde babimbaliwo babagemi abazadde abalabye abazadde abana bakibaidye era direct kyakola najja kwongera okubakuuma nga akubira n'abazadde amasimu owulira ensonga eyo abadde mujakugolola owa boarding togolola irayere osooka nakiriyalinga ebintu byo nikesi olw'embalaza ine musanduike lwaki musanduike Okay, the Lord is good. All the time. God is good and that is nature. Hallelujah. The other time, yes. When he was the guest of honor, the speech that he gave the other time. Yes. So now, can we celebrate the presence of the RDC? Okay, can we celebrate the presence of the DIS, District Inspector of Schools, Mr. Kasiradan? 1, 2, 3 for me. 1, 2, 3 for you. 1, 2, 3 for God. Now, okay, listen. Now, as the RDC has said, that's what they are doing. The Lord has saved us, and now, today we are not going to study. We are going to resume on Monday. Why are we saying on Monday? We need to organize or the parents coming for you, and then you do what is are we together? So we need to see a way which is very, very organized, how we can set you forward. Not again create another problem. There is a problem, and again we will create another problem. We are not going to do that as the other teachers say. Are we together? So, right now, let me invite the headmaster so that can set what you're going to do. You're going to have these scholars. Settle. On Monday at 7 sharp, we shall be here. Then the borders, we are going to remain here, and then we clear you from here. Okay? Can you have this? Don't leave your foot behind. Tufunye ekikangabwa ky'amaanyi nno okuba nga essomero lyaffe linyire
essomero liyere mu kitundu muno tino ogusooka guno gwakubiri. So ndakubiriza abantu abalina amasomero bonabona nti bana tutwalingako obuvunaanyizibwa nti buli omwezi tiguwera nga tukyekinzeeko amasanzi malungi waayanungi olwokubanga nsuubira amasanzi nagasinga kugwako masomero kulya. So ndafuna embeera eyo tetufunye nga nungi wabula tuyikiriza gainya ng'abazaire n'abasomesa ne director w'essomero lino nti essomero abaana bajje waka batereeze essomero mala ensigaire nga neze kirebukuza ifa defense wadwaliro. Kino tufunye ekikangabwa ky'essomero lyaife nga kyamaani wero si wano wakobye basebo ne banyabo abali kutuuliriza ne banyabo abali tuuliriza n'abali tubona twenda okwongera kubasaba nti director tutyaime n'olukiiko nga ni RDC aliwo n'abakulembeze abandi yabanga tukobye nti tuyikirizaganye abaana bayireyo ngeri ye bali ba P7 bayireyo okubaka bayimande baboneke nti basobola okukola ki okwira baide batandika okukola ki okusoma. Director tusuubiza nti bayimande dormitory eyo egemye omuliro edda kufuukanga kirasi ate abaana baide abafunira banakola ki banabanga bayira okwegeka oluba. Tusaba abazaire nti muyikirize mwiza abaana ku lunaku olwo ede emergency bibawo mwebale kumpuliriza. Mulawa kusinzira mu kyalo ddwaliro zone essomero lino erifunibwa ku kikangabwa ekyolwaleero zena mbaire abamu kubayiruukirira omuliro guno nga gwakagema aye abasinga bungi babaire batuuse twena twatuukirawo twatandika okugezaako okusikasikaku ebintu ebibaire nga biri kuya aye ng'omuliro guli kutusinga bw'amaanyi olw'obunafu bwe tubaire nabwo ate nga tiri bunafu aye ng'amaanyi mangi aye ate omwosi mungi omuliro gwaba nga guli kutusinga amaanyi aye bwe tumaze okugezaako ne tuzimyaku ab'amaanyi ne baleeta niba naife abandi ab'amaanyi ne batusikirakuku nga ife ababaire abanafu mu myaka twasigala nga tuli kuseesuzanga bino byebatolamu ife bye tuseesaayo biteyongera kuya ku lwa director n'abaana n'abazaire basazeewo bayikirizaganya bakola nti abaana baire ku Mande basome ku Mande batandika okukola ebitabo byabwe batambule bulungi. Mayi namba emizambi Mulawa wanawo kudindwayo. So nsaba ndi tiimu yaife y'abasomesa tukubira abazaire bafengalo. Banange ekizibu n'ekyo ekidyewo ekintu kiri kirala kyoteekwa okutegeera nti ka Bayibuli ekoba mu Koseya 6 nti Katonda asobola okutaagula yamala yakola ki yawumba. So ekintu ekidyewo tikitandikire wano ni mu masomero agandi kibaayo wabula engeri ey'okigemamu neeno nga RDC wayogeireko abaana basobola okubreakingamu babanga abaana babayizibwa obulungi mentally okubanga basobola okubanga basoma bulungi. So nendo okwebaza RDC olw'omulimu guno gwakoze ndowooza era mwedukira ba RDC batuyamba the other time wetwafuna obuzibu bule twalina RDC yatuwaana abasirikale okumala almost emyezi 2 era twaba ni OC station the other side ni DPC era batuyamba that time. So banange nsaba tukubira RDC engalo olw'okumwebaza. So nendo okwebaza banange mwebale byemukoze okubanga mwida era nga tuli kubategeeza RDC wabakobye team already tugirese eri kujja okubanga etereza kyeneza okubakoba nti dormitory byagikyusa kubanga I know by Monday enabanga ekali kubanga ekala ndidi by Monday naba tumaze okusiga buli kintu but tujja kuba another dormitory abaana b'ekyomusanvu babenga bakozesa kati datu wano ejja kubaza class tujja kukyusa dormitory kubanga omuuka naki tibisobola kubanga bikiriza abaana akola ki kusulamu. So we are going to give them another dormitory. Kirungi tulina agasenga agandi we can give them era abaana bakola ki babamu wabula nendo okwebaza abasebe ne banyabo mwebala okwida mwebala okutwenda mwebala okwenda RDC waife mwebala okwenda DIS era mwebala okwenda Mr. Bosco n'abasomesa. Nze ndiba koba nti banange tujjakolera walala ekintu ekyaidiyewo oba masanalaze tujjakizuula. Tulina omuntu electrician mulungi no akola bulungi but we don't know where the problem came from. But indeed from now up to saa 6 tunaba tumaze okutereza buli kintu nga kimaze okuterera. So basebo ne banyabo on Monday
tulikujja kubanga tutandika essaawa ndala yene tunaaba tuli ready with the team okubanga tukola omulimo era twagenda okubategeeza nti now to breaking them only this side yonka no from P3 up to P7 kati the other side from nursery up to P2 abo classes dida kuja mu maiso nga tuikizaga na RDC so nenda okubasiima mwe baleno bwana RDC nenda okusiima mwe baleno kama wife DIS baba tukusiima saba Yesu akongera omukisa muline lya Yesu tunamaliriza ekyo kuluna kolwe balaza abazaire abekyo omusanvu bayire n'abaana baibwe okusoma kusobola okutandika kubanga tukiringirire nga twenda okuba ibanga inene ino eri okuboneka nti mwiza abaana abo ayi twakibona nga baja kufuula okusoma director ya committee nze nti okuva n'essaawa eno olwaleero kuba n'ow'amasannyalaze asobola okwida abona obuzibu kuvaala kuba nife tukali kumanya omuliro guviire kuki so kunonenkeza kuli kubaawo ayaleese buli tiimu esobola okukola kwekyo era tukubye ati ku weekend kuno okujja otwakulwa ebalaza anaaba amaze okutereeza buli kintu kyona nga kiriwo so twakiringa mutwaka nti abaana bano ab'ekyomusanvu yetubatyamye ino baida kufuirwa ate nga bakujja kolamu okwo so eyo nendowooza etwikirizaganya akunayo tuli kusiibula abaana bano mujje nabo olunaku balaza mubafunire ku byabafuniraku ebajja bafuniraku mubafuna ebyokukozesa mubafunire nga amasuuka kuba head of director tumugenda yakoba ati be ndagezaako ino okuboneka nti abaana aboonoonye emifaliso ekyandibaire ekizibu ekyo nekyo aye mpagala amasaawa eno ey'okwagaana nti tuli mu buzibu obw'amaanyi n'essente nga dizirawo omukyala tuli kusaba ssebo nnyabo twola ku masuuka gwena gabiri oba asatu otole ku irala owa omwana ayire ebindi odda kumugeerezanga iwoliko oti nzanzira masuuka tolego maso gitoleko emikono omugego masheeyo evuireko emikono aide yebwike ngalo muna kwedo ng'omiyikizanga ebindi okusoma kuloki kujje mu maiso okusinga wakati bajje mu kyalo babe yate nga funye kizibu atenga okusoma kuli kubanga kuno okutandika nenda kukanga kali kufundikira director kali kubalamusa abalamuseku memalenzi ndagate domo y'abaana ab'ekyomusanvu y'abalenzi egemye omuliro ayo omuliro tulemye okumana ayo abamasanyalaze bali kunonereza basobola okubona ki omuliro guviira ni poliisi yona eriwo eri kunonereza tukalitegeera aye ezira ekikoseibwa buliri bw'abaana n'ebitabo biki aye ezira mwana afiiriremu n'omukisa omulungi ino aye kitukoze bubi nti baana ba P7 ebintu byabwe ebindi kiba kibawa okwira einuma mu byensoma aye Katonda mwene oyo naye bwagera buli kintu so aleese okugezesebwa so ife tugumya bwa mwami director agume n'abazaire abo bagume abaana basobola okubona nga bayira ku mande batandika okukakala byegwabo ogw'okusoma kuba essomero lijjabayambako ebintu ebitontone ebyokukozesa so n'abazaire boona babeekunkuni bye babayambako okubagemerako kuba ebizibu ebikugwaku toba mwetegefu bigwirewo amaina nize gwala kisendeze nti okwerinda kwetaaga twongere mu security tunyweze kuba embeera eri kutambulanga ku masomero abantu abandi bali gafunira emitima emibi bagooki aye tutukubye nti oba muntu nayo kica kuba tukali kutegeera aye security enda yongere okunywezebwa tusobola okubona nga tambuza bulungi omulimu gw'essomero